na kusimu yange okwo nga bagamba ab'ekibiina ekimu mwetegeke tugenda kwekalakaasa. Kakati tuli mu biseera bya kutunda manifesto. Yogera byogenda okukola. Kati ate lwaki oyogera kwekalakaasa? Wekalakaasa tonnabana kulondebwa. Embeera eyo temugigoberera. Jeno Katumba Wamala nze kennyini kamwa koogera nze Tariq nakugaana okuddayo okwogera ku kibayita emirembe. Jeno nze nkulinako obusungu nze gwolaba wano. Nze Tariq nkulinako obusungu si bwa kintu kirala. Nkulinako obusungu bwa ssuubi lye twakulinamu notudisappointi nga bannayuganda. Bwe busungu kyekintu kyokka kye nkulinako. Essuubi lye twakulinamu notudisappointi ekyo nze nkulinako obusungu gwe Jeno Katumba Wamala. Wasalawo kufuuka musiru. Wasalawo kufuuka musiru nga toli musajja musiru, naye wasalawo ofuuka omusiru. Jeno Katumba Wamala wallahi ya Mungu toyina guts zogera ku kye bayita dde. Ogambye nti Uganda ffenna tugijjaamu nti ffenna etumala nga gwe baali bagikufulumya ne muwalawo n'alugenda. Abaali bagikufulumya bo baali tebakimanyi nti naawe osobola ogibeeramu era ojjaamu mu Uganda era tusobola okugibeeramu ffenna. Gwe lwaki baali bakufulumya? Lwaki baali bakutta? Omwana wo n'afa. Wakwata mwana wo n'omuteekayo amasasi ne gakubamu ye gwe okubeerawo. Kati otumatiza nti tukuume emirembe. Mirembe ki gye tuba tukuuma egitaliiwo Katumba Wamala? Oyinza okukuuma ekitaliiwo Katumba Wamala bw'oba ovaayo okukubiriza abantu. Musajja gwe nkulinako obusungu. Bw'oba ovaayo okukubiriza abantu bakuuma emirembe, lwaki tovaayo n'osituka n'ogamba Museveni aleke kuwamba abantu batalina musango? Bakwata omwana ne bamubuza atalina musango, baalemerera n'okuleeta omuntu oyo mu kkooti n'emisango gye yasa gye bamugamba ne beyatta tetubamanyi, tetubalaba nko. Tumanyi n'abasirikale ki be yatta omuntu atalina mundu civilian. Bagamba yatta abapoliisi. Omuntu oyo yabula paka kati tumumanyi gyali. Mukazi we afudde anoonya omuntu oyo. Wallahi maama w'omusajja oyo yabula Kibalama. Maama we yafa lwa mwana we. Kumanya nti omwana we yabuzibwawo. Maama n'afa. Katumba Wamala olina omutima. Otugamba mirembe. Bamaze okutta maama w'omuntu afudde. Omwana bamubuzawo naye tetumanyi babaamu. Mukazi we afudde. Ojja otugamba mirembe Katumba Wamala. Tukuume emirembe. Olivia Lutaya bamusiba emyaka egi nga talina musango ne bamukkiriza emisango. Bamala omukkiriza emisango omwana bamukutte bamuzza mu kkomera. Yakola musango ki Katumba Wamala? Katumba Wamala gw'otakimanyi nti etteeka ssemateeka akkiriza abantu okunoonya akalulu? Tokimanyi nti abantu okunoonya akalulu bakanoonya mu mateeka? Katumba Wamala emirembe giri wakati w'abantu abakwata emiggo kuba abantu abali mu mateeka nga bapulakitisinga amateeka g'eggwanga ne babakuba emiggo ate poliisi ekiro n'ekwatamu be bakubye ne bateeka mu kkomera. Oyinza okundagayo ekifaananyi n'ekimu nga Olivia Lutaya ali ku paleedi gye bamuvunaana? Oyinza okindagayo ekifaananyi Katumba Wamala? Allahumma salli. Kisajja gwe nze kulinako Katumba Wamala kankubuulire. Gavumenti eno bw'enaakyuka, gavumenti yammwe nga tumaze okugijjamu, Katumba Wamala nze kennyini nze nja kwenoonyeza. Kozi munoonya abantu ne mwefula ababaje gwe kati kambabuleko Jeno zammwe tuzibuusabuusa. You are not generous. Era ebyo bya Jeno byammwe temuddamu kubitunyumiza. Ogamba tukuume mirembe ki? Katumba Wamala bw'oba ogenda ewuwe eri oba mukono gy'obeera oba yona abantu bw'olaba abantu balina emirembe. Katumba Wamala abantu abo bweyogeramu balina emirembe. Ogamba mbu abaali abagamba abantu okwekalakaasa. Katumba Wamala si gwe otuwe. Ogambye nti akaseera kano kakutambuza manifesto yaffe. Katumba Wamala manifesto yaffe erimu ebintu ebisookera ddala. Ekisookera ddala manifesto yaffe okukola. Museveni amala kuvaako. Kitegeeza nti manifesto yaffe okugiteeka mu nkola tulina kujjako Museveni. Museveni yagaana okuvaako, yatubba akalulu mu kusooka. Twasalawo nti wabakabba bwe kati Katumba Wamala emikono wano watawala nakwede bamubba akalulu open blade, blade, blade right ng'alidde buli polling station ne balangiriramu mulala. Tokimanyi?
oyo Museveni wammwe asobola ovaako just kati twekunga kusituka tumujjeko mu mateeka nga tumubanja akalulu kaffe nga akabbi bwakabba tugenda kuprotestinga eyo manifesto yaffe se mu manifesto yaffe mulimu okujjako Museveni eryoke ekole webuzimbu manifesto yaffe kujjako Museveni gwe Katumba amala se ate kumujjako mu bubi ne mu bulungi Museveni bw'atubba akalulu kaffe tugenda kumujjako protest vote tugenda kwekalakaasa gwe se gwe Katumba amala ensi erimu emirembe abamagye benyigira mu kulonda walabeko munamagye ng'ali partisan practicing ebyobufuzi ng'ali mu uniform egyo gy'emirembe gy'oyogerako Katumba wamala nkulinako obusungu ya Allah gwe buli lwovaayo bwoti nkulabira ddala bubi nnyo era gwe saagala oyogere Katumba amala tolina kwogera olina kusirika buli lwovaayo n'oyogera oyokyabwokyo oli musiru emirundi 10 abaana batuvuma Katumba amala katukubuulire ffe tuli generation endala nemwaggwako Katumba amala oyogedde ku gaali babagamba okuzimba egaali tebazimba gaali kati no njagala kubuulira Katumba guno omulembe gwoyogereramu togumanyi guno omulembe gwoyogereramu gwaffe fe abagutwala guno omulembe si gwammwe gwe byoyogerako nakugamba bwe lwemira n'okwata omuzindalo likyakuswazi oli buswavu abo abantu abakubeera mu maaso bakulaba ng'ekizezengere olowooza nti bakubalamu amagezi tolina kyosobola kwogera gwe Katumba wamala tolina gats zogera ku kintu bantu ne bakikola mu Uganda tolina omuntu wa bulijjo akwenyumirizaamu kiki kye tuyinza okwenyumirizaamu gwe genero Katumba wamala fe abantu ba bulijjo tubonaabona emiranga abaana bali mu makomera bajjudde abasajja bakuba abantu openire the light gwe Katumba amala oli geno wali ofuddeyo noyogera ku impunity eri mu Uganda oli nakeera ku makya n'akwata abantu abamwesimbyeko bonna n'abakwata n'abasiba n'abakwata naga nti bonna tebasaalibwa waliwo semateeka wagaana munnayuganda okwesimbawo wantu wonna wekiri ojja osiriwaza abantu omuntu munnayuganda nga munnayuganda akkirizibwa okwesimba abantu wonna wasuubira nti basobola omuwa akalulu n'obuwagizi abulinawo nawe oli n'akwata nti bantu tebazaalibwa ku kitundu ne batala mu kooti ne babajjako n'ayitawo opposite n'ayitawo oli n'akwata abantu omukulembeze n'amuteeka mu kkomera n'ayitawo opposite Katumba amala va mu mizindaalo Katumba amala tuveeko twesonyiwe kubanga nze nkugamba gy'okoma okunyigiriza ennyenyindo ogireeta omusaayi Katumba amala weesonyiwe omuzindaalo tuveeko oli disappointment twakimanya kakati nolina kyenjagala okugamba Katumba amala eggaali twazizimba dda era tuzizimbye twetegese tulinze awantu awa ebyo ebisajja byo ebyeyita ebisirikale bya Uganda ebyo ebitujjutujju ebyo mulina ebyo ebiyekera bye mujja gye mujja ne muleeta mu magye ne mubyambaza yunifoomu z'eggwanga ne bikwata sente z'omuwingo omusolo ne mubisasula ebisajja bamwe ebiveeri ne bigamba bigenda kwenyigira mu kulonda tulinze bibaakalu tulinze Museveni abbe bubbi kalulu gwe Katumba amala mugenda kutuka nti ffe abaana bammwe be mwazaala ate tuli balalamu mukwate bukwasi kalulu kaffe ffe tetukyalina mirembe gye twagalamu Museveni nga yali ku ntebe tewaliwo mirembe gyonna mu Uganda naawe okimanyi nti Museveni talina mirembe n'egimu gyonna nga akyali ku ntebe Uganda tewali alina mirembe kati totunyumizanga okukuuma emirembe nga Museveni yemukulembeze okitegedde Katumba amala twesonyiwe tuveeko otherwise ojja kutuleeta okutunuzaamu omuzinga gutajja kusobola omanyi munyoomerera mutunyoome naye wallahi ffe bakulembeze baakati ate ffe magye gaakati ffe balwanyi baakati ffe abateeka okuyimirizaawo essuubi ne future yensi yaffe Uganda tugenda mu protest vote ku Katumba amala 2026 tugenda mu protest vote tuli mu kukanoonya tugenda kukalonda mu bungi tugenda kukakuuma ate mu kabbi tugenda kubeŋŋanga ekyo tukibabuulira wasalawo okubeera ku sayidi y'abasirusiru walira ddala wasalawo okutuvaamu
watuvaamu gwe Katumba Wamala gwe busungu bwe tukulinako kisajja gwe